Omulongo Mary Nakato yabadde maama w'ekitiibwa Rita Namyalo Waggwa ng'ono yafa ku lw'omukaga lwa Ssabbiiti ewedde era olwaleero aziikiddwa ku kyalo Kikondo mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka Bulemeezi. Omukolo gw'okuziika gwetabiddwako abakulembeze okuva mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka nga bakulembeddwamu Katikkiro Charles Peter Mayiga ssaako abakungubazi okuva mu gavumenti ya wakati. Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenamutebi II asimye n'aweereza obubaka obukubagiza ng'abutiise Kamalabyonna Charles Peter Mayiga. Tukusaasidde nnyo wamu ne baganda bo olw'okufiirwa mukadde wammwe. Mu ngeri y'emu tukubagiza Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa olw'okufiirwa kuno. Twebaza Katonda olw'obulamu bwe n'emirimu gy'amukozesezza naddala okubakuza n'okubagunjula. Twebaza abo bonna abamujjanjabye n'okumulabirira mu kiseera ky'amaze nga mulwadde. Tusaba Mukama abagumye mu buyinike n'omugenzi amuwe ekiwummulo eky'emirembe. N'assaako omukono gwe Ronald Mwenamutebi II Kabaka. Mu bubaka bwe Katikkiro naye asusse kusaasira ab'enju y'Oweekitiibwa Rita Namyalo olw'okuviibwa ku maama waabwe. Maama abadde n'emyaka ndoza agenda kuweza 93 omwezi ogujja, naye emyaka tebagibala mu bitundu. Ne bw'oba obulwayo omwezi tukubalira mu mwaka mukadde guli. Kati awo tugamba 92 era obulamu bwabaddemu si bwe bwa bulijjo. Katikkiro Mayiga atenjereza omugenzi Mary Nakato olw'engeri gye yateekateekamu abaana be era n'asaba abazadde okuddamu okutwala obuvunaanyizibwa bwabwe bagunjula abaana. Ennaku zino abantu bagamba nti totegekera mwana, era mwenna abali wano nammwe nkibagambye, abaana temubategekera, abaana mubateeketeeke. Ennaku zino abantu abayigirize baana abakoze ku ssente bakolerera baana, bategekera baana, oluusi ne mulema n'okulya ku bintu bye mwekoleredde mbu mubitegekera baana. Mubitereka mbu abaana basangewo ettaka, basangewo ssente mu banka, basangewo biki, ate nammwe oluusi nga temwabijja ku bakadde bammwe. Mukuumaddamula bw'atyo asabye abaana b'omugenzi obuteekubagiza wabula beebaze Katonda olw'ekirabo ky'obulamu kyawadde maama waabwe. Tubasaasira okufiirwa maama, naye Katonda mumwebaze kubanga kya mukisa gwa njawulo okuba ne bakadde bo ku myaka egyo ate nga toli awo nti nno omagamagamanga nedda nawe ng'oli muntu. Wabula wasoosewo okusaba kw'okujjukira omugenzi nga kukulembeddwamu Nsabadinkono Nateete Venerable Godfrey Bike Buwembo. Tukwegayiridde Ayi Mukama, tunulira taata, tunulira baganda baffe ne bannyinaffe ne bakadde baffe n'abazzukulu ba maama ono ne mikwano gye. Wakati mu kiseera kino maama ng'awummudde, otubeera okutegeera nti gwe wamuleeta mu nsi era gwe wasiimye awummule. Omugenzi Mary Nakato afiiridde ku myaka 92 era alese abaana n'abazzukulu. Paul Mukiibi, BBS Telefina, ageesigika.